tukyagenda maaso Omima Sembe kyomanya wewane wabagenda okubeera ekivulu ekivulu kitambudde si bulungi nnyo kubanga omuzungu kibadde kya DJ Ravi omu ku baana balenze bana Uganda abasinga okutabula ekyuma wane South Africa yabadde ategese kituyita All White Party emyaka 5 ng'agiweza mu nsike yaki ekivulu nga mulaba kati musigaddemu bano bannanyini kizimbe era omuzungu ali wali atudde wali wakamera tunuza ku muzungu mpola magezi nga omanyi omuzungu agambye nabagamba abantu 15 golesa abantu 600 oyagala kuonoona kizimbe kye era agambiddewo shekome ninga omwana muleza badde akikubye ng'alesa abantu bangi nnyo era Ravi bambi okoze likodi lwakuba munnaye abantu tebayimbye ne bonna abayimbi bazze teri atazze kubadde official Gurunedi kubaddeko Fikifa Maika kubaddeko Nina Rose nange Omima Sembe Bukedde TV ninafe wadde tetubigize kitukoze binyo okutakwata abantu nenga bebye biri awo manager kati njogeranga manager so honorable abayimbi bazze bonna naye obuzibu buzze omuzungu yagambye nannyini kivulu okuleeta abantu okukkiriza abantu 15 nannyini kivulu akolekitiza abantu 600 ko nannyini kizimbe yetajja kukkiriza kumumenyera kizimbe ekyo kwe kupaakinga byoma bye n'abifulumya kimu ku kimu bannayuganda nabo ne bagenderawo nange ngenderiddewo tukyali Omima Sembe tukyali wano ku Bukedde TV kyomanya ono yakulya security we are from Uganda. I'm called Omima Sembe from Bukedde TV. So what happened here? Yeah, it seemed like it overfull. Yeah. The show was so full. Yes. It overfull. So you had to cancel the security. You had to cancel. Like what? You had to cancel the show. Yeah, that's what I'm saying. It's overfull because of the flow of overfull. Tukyagenda maaso no yabadde akulya security wane n'abeera Johannesburg. Kyomanya bana bawalabe bano bazze banyumye. Ne bambi njala tuwumbewumbe ebintu bino kiki ekibaddewo tabbye ekituufu ki ekibaddewo ekituufu kibadde nti Ravi ategesa abantu awatali stede ne baba nga batugobye nga bintu bya covid bino bireese obuzibu ne baba nga badde baggalamu abantu 10 ate tuyitiridde obungi bambi atujja 15 nefe abasasudde tebbo ngaffe ab'omutwalo bambi kitukozeza gwe nakulabye amabega olimba tukyagenda maaso wamma kyekiriwo ekituufu kyennyini DJ Ravi soko kwate abaana balabe obuwambalo bwe badde bakubye ekituufu kyennyini nze ani ekituufu kyennyini DJ Ravi yasasudde 150 people bano bazungu they go with order so mu kutandika like police bwezze they don't want excuse ne batugobamu naye nga badde weesunzaani gwe nze nze njagala happy life Fikifa Maika naye bamukwase bamukutte abalala no munaye ekireese obuzibu kibadde nti abazungu bakolera ku time nze kyendabye nga kyekibadde ekizibu kuba time olutuuse nga zinaatera okutuuka kafyu time then they close the place kijoga n'agijoga Medi soko tubuulire bannaye nenga kiri kikyabaganda soko babuuzeeko bannaye kubanga kyewuunyisa mugamba ky'abantu b'e Kampala bannaye mbagala nnyo era wabakyawa lwakuba munaye embeera ebadde mbi nga wemanyi nti baggalawo ate ffe tujja kusanyuka e Kampala nawa nti abantu ssente nga olwedde bengendo bwa ssente bali mu kafyu naye ng'ekibbo namaze sikyajja na bibbo bya ssente jana tulera za ssente guno omwaka Masembe muganda epato gana ziddamu ozikole sirekeranga okukola pata ate za bwereere zange sasuza abantu nze nagaggawala mu mutima nefuna ne ssente naye baba otubuzeeko Medi Kingdom ono tulina Medi Kingdom omusajja yasooka okuleeta Range Rover ng'erina erinnya e Kampala manya kuluna ate sirina moroka ezo moroka nkadde nnyo tezikyavugwa kale moroka zenvuga zibulabasi zikoveti zirambo ogenda gireeta
era nzireeta ngenda kujja nazo nesooka obabulire manyi gwe twakumanyira mu tujoga nze njogaamu sirina kitabu kukujoga era nja kujogayo amaaso kwataipe ku masembe sente kubanga kankweja sereza kofi ogenda oguleyo wali kofi eyanza nnyo medi banaye gera oguleyo kofi onejeko n'amataala tulaba tukyali omwimasembe tukyali wano ku Bukedde TV kyomanya ono yakulya security we are from Uganda. I'm called Omwimasembe from Bukedde TV. So what happened here? Yeah, it seemed like it overfull. Yeah. The show was on full. Yes. It overfull. So you had to cancel the security. You had to cancel. Like what? You had to cancel the show. Yeah, that's what I'm saying. It's overfull because of the flow of overfull. Tukyagenda maaso no yabadde akulya security wanene abeera Johannesburg. Kyomumanya bana bawalabe bano bazze banyumye. Ne bambi njala tuwumbewumba ebintu bino kiki ekibaddewo tabbye ekituufu kibadde nti Lavi ategesa abantu awatali ustede ne baba nga batugobye nga bintu bya covid bino bireese obuzibu ne baba nga badde baggalamu abantu 100 ate tuyitiridde obungi bambi tujja 150 nefe abasasudde tebbo ngafe ab'omutwalo bambi kitukoseeza gwe nakulabye amabega olimba tukyagenda maaso wamma kyekiriwo ekituufu kyennyini DJ Ravi soko kwata abaana balabe obuwambalo bwe badde bakubye ekituufu kyennyini nze ani ekituufu kyennyini DJ Ravi yasasudde 150 people bano bazungu they go with order so mu kutandika like polisi bwezze babadde they don't want excuse ne batugobamu naye nga badde weesunzaani gwe nze kulaba nze njagala happy life fikfa maika naye bamukwase bamukutse abalala no munaye ekireese obuzibu kibadde nti abazungu bakolera ku time nze kyendabye nga kyekibadde ekizibu kuba time olutuuse nga zinaatera okutuuka kafyu time then they close the place naye nga Lavi tukyagenda mu maaso Omwimasembe tiri South Africa naye nga kyobomanya twewuunyiza nnyo okulaba nga honorable waffe Derrick naye isibu yatuuse dda yazze n'abantu oba bali 18 bonna yabasitudde okuva e Uganda paka wano banaye so obabuuzeeko ko bajjukize bana Uganda abatulaba nze honorable Derrick Orone representing Agogonyo constituency Palisa district njala kwebaza Mukama Katonda okulaba nga ntuusiza olunaku lwaleero ekyasiza okundeeta eno ojja kwewuunya nabagamba nga nyingira music industry mbu music mwagala ku mutima kimanyi abayimbi bamanagize be bangi so nze okuyingira mu parliament tekitegeeza munja kwerabira ekyantandikawo ekya creating manager Derrick kuba abasinga bantegera okuyingira mu parliament nga bamanyi nga manager Derrick ate Grenade muyimbi wange so twafunye show ali nakyo nekinyamba nga wangula musango mu kooti nengamba kanseke nejeko stress kwe kujja n'omuyimbi wange yes era ekyewuunyisa okikoze otya okutambula n'abantu 15 abasinga bazirwanako mu kalulu nade n'okubasanyusa okitege bali mu struggle so bwe wabeera nga ali mu struggle tosobola muyisa bubi nali nabasuubiza ngamba mujja kulinya ku nnyonyi okulaba nga nzija nabo kubanga abantu abaliyo bagamba muno musajja yasudde abantu 15 soka otubulire embeera ogirabye otya sheetambudde etya sho ngayo yandibadde nnungi naye nanyini sho yasaze okuyingira mu bintu bingi ye mutegesi yakwata sente yatunda omwenge kalikwekamba Masebe oyo nanyinisho olina okulaba nga otudde nga bwetudde olina bakola ebisigadde naye kati gwe nanyinisho gwagala okutunda tiketi gwali ku mulyango gwayingiza abantu gwagala otabula omuziki gwali ku mwenge kati kwegamba ayonoonya ekintu kyonna era ndi mu kitundu nga sho yandibadde nnungi bwera abantu bajjudde zose ne yazifunye naye ekiri buzeemu mbu nanyinisho agadde okukola buli kimu nze nga honorable naye nga tulina honorable Derrick kyo ky'oba omanya
katiketi nakataddemu baba manager nendi mukakomyawo wadde tuli South Africa neyo nagwe gyolaga ogyogerayo njaba kusonderako katiketi tofaayo ekyo kyo Masembe tuvudde wala era bwe wanga beera kusondera katiketi to ndi kiriadi nkusootiza totya ate kasayogera ekyo kyo tokyeraliikirira olaba nali mbikola nga nkyali manager kati ate olwo ndi MP webale kutulabirira nga tolina mubino ekirala ndi MP oli kansala so tuli mu kintu fenna twayita mu kalulu naye wanya Derrick webale bambi kwagala nnyo bannayuganda nakubabeererawo nakulaba ng'osanyusenziza n'abantu abakunyeza akalulu era kyakabi nnyo tumira ku bantu tuli South Africa era batumire b'osinga okwagala ku nsooka n'abalonzi bange tugende maaso nsooka n'abalonzi mwebale kuntuusayo muntuusiza n'okumpa akalulu then nzizaako mukyala wange kuba yali mu struggle yambeerera buli kimu n'abazadde bange n'abaana bange n'emikwano gyange ne bannayuganda mwenna mwebale okunjagala nange mbaagala nnyo ne Bukedde TV muli baakabi kubanga mwakola kinene nnyo kulanga kunjogerako kyamaanyi so Bukedde TV njebaza nnyo kubanga nayo yali mu struggle kulaba nga mpitamu nga MP mwebale